kunyumiza ku mukulu Donald Trump nti ensonga tezitambula nga bwe yazibala ku luno biralamu Donald Trump byamutabukiddemu olutalo lwe yabadde asuubira okubanga lutwala nnaku okusinzira ku kigambo ekimuvaamu ekikye kyennyini ku myaka gy'emikulu ate nga abakulu tebatera kulimba olutalo lwanditwala emyaka obusajja si bwetegefu kubanga bukakana yasooka n'agamba nti the war could end in a few days natugamba nti the war could end in 5 weeks nayongerako even longer even longer kitegeeza nti n'okusukkawo tuyinza n'okutambula omwaka mulamba kakati agezaako okuyiiyayiiya okulaba ngeri ki gyayinza okuba nga yeekwasa ku bantu ab'eggwanga erya Iran alabe nga bayinza okudda emabega we yabagambye luno lwe lumu ku lutalo lwammwe bannansi ab'eggwanga erya Iran luno lutalo lwammwe aba opposition naye kale era ndi mwetefutefu okubanga nteesa n'abali mu bukulembeze oba nga beetefutefu okubanga bakkiriziganya n'ebyo byenjagala kasi otandika okwogera ebigambo we bityo kitegeeza nti oba otandise okwekwata ku bisubi Donald Trump atandise kwekwata ku bisubi eyali alina plan ey'okuyisa eggwanga erya Iran nga bwe yakola wali mu ggwanga erya Venezuela kirabika kiringa ekitandise okkalubamu amazima gali nti Donald Trump newankubadde atiisatiisa obusobozi obw'okulwana olutalo oluwanvu alinga atabulina tumulabye ebbanga ly'amaze mu bukulembeze mu kisanja kye kiri ekyasooka na kino ekisanja ekiriko mu kaseera kano azenga atiisatiisa olw'okuba nti Amerika ggwanga ly'amaanyi n'atiisatiisa n'abo abazenga bakwatagana n'oyo gw'aba atiisatiisa bwe tuyita ba allies nti gwe mukolagana naye nammwe nnyinza okubalumba ne mbakuba twakirabako ng'alumbye mu ggwanga erya Venezuela yatiisatiisa amawanga nga Cuba amawanga nga Colombia n'abagamba nti nammwe mbalumba essaawa yonna ne bamaliriza nga teri avuddeyo kubanga ayamba ggwanga lya Venezuela kati Iran ate ekyenjawulo ekimuliko nti mu minywanyi gye mulimu Russia so America tesobola kutiisatiisa Russia nti naawe nja kulumba muganda wange bayeesiza eki abatalina kyeyeesize era mu kutiisatiisa okwo tuzenga tumulaba ng'afuna kye tuyita quick and easy win abatiisatiisayo nnaku 2-3 mwena ne muzingira emikiri emabega ne mukivaamu ne mumuleka n'akola byayagala oluusi ewamuwaze ng'atiisatiisa ne bigaana mwennyini ng'abivaako kambajjukizeeko ku katono mujjukira embeera eyali mu ggwanga erya Yemen omwaka oguwedde ng'abayekera oba abatujja b'akabinja ka Houthi bakuba buli lyato eryalinga liyitako okwo ku mazzi yagezako okubatiisatiisa ng'abagamba nti ngenda bakuba mbamalewo ab'akabinja ka Houthi bagenda bugenzi maaso nakuba maato ga ggwanga lya Amerika paka we yabagamba nti katutuule tuteese amaato gaffe mulekerawo okugakuba era twagenda okumaliza nga ya backinze down nga yakakkanye aba Houthi kyenkana balinga be batwala wini ku side eyo kakati ate wotunya ku kiri mu ggwanga erya Iran alabika luno lutajja kuluwangula mangu abantu bakyeyongera okufa nabadde ndabakooka abamu ku bakungu ali mu ggwanga lya Amerika nti yenna akwata ku Mumerika tujja kumulumba yonna gy'ali bano aba Iran bo tebaagala kumanya bakuba mu Amerika n'ebimwetoolodde man and his surroundings bano aba Iran bakukuba from answer to the stigma ebitundu byonna Iran sofa bye yakakubako bakugamba nti gwe mulundi ogukyasookerera mu byafaayo okubanga bikubibwa okutuuka ku ttuluba eriyo naye nga Iran gye twogerako
Supreme Leader wayo yattiwe ku lunaku olw'omukaaga n'abamu ku banene mu gavumenti bakulaze nti ebyo busamambiro tujja kusigala nga tulwana paka ku muntu asembayo. Agamba ati Bwanansubuga Annual webereddala okuba nga otambula naffe wana Peterson Pro nkulengedde ku mukutu ogwa TikTok naye bali kubanga otugoberera. Kati ebyenfuna bitandikiddewo kubanga byonooneka. America ekulagiddewo nti eremereddwa okuba nti eprotectinga amawanga agali mu kyondo kya Buwalabu geekwatagana nago. Naye ng'ate we baali basayininga endagaano ez'enkwatagana, America yabagamba nti njabba protectinganga, njabba kumanga obutakosebwa mulabe yenna. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, Iran ezzemu n'ekuba mu ggwanga erya Saudi Arabia, yakuba Qatar, yakuba mu United Arab Emirates, yakuba Kuwait, yakuba Bahrain. Olw'ejjo Kuwait yakubye ennyonyi za America ng'erowooza za mulabe. Kitegeeza nti ekyondo kya Buwalabu kyonna mu kaseera kano kikyankalamu, ate nga America terina kyeyinza kukolawo kubanga ekkakkanya mbiira. Wetunuulira wali mu ggwanga lyennyini erya America, batugamba nti percentage esinga okuba enene ey'abannansi bonna tebakkiriziganya na kirowoozo kya kulumba ggwanga lya Iran. Bannansi ab'eggwanga erya America bennyini bakulaga nti si bamativu n'enkola ey'omukulembeze pulezidenti waabwe omulonde Donald Trump okusalawo okulumba eggwanga erya Iran. Bannansi bakulaga nti tebakiwagira. Bw'otunuulira gavumenti ey'eggwanga lya Iran oyinza okugyogerako nti nnafu naddala mu nsonga z'ebyenfuna, kuba tukimanyi nti bazze bateekebwako envumbo okumalya ddala akaseera, sanction after sanction. Ebyenfuna mu ggwanga lino bibadde tebitambulira ddala bulungi. Kyokka ate mu mwezi ogwa January n'omwezi ogwa Desemba awo ne bajja balumbibwa okwekalakaasa okw'abannansi nga bagamba nti ebyenfuna byali bidobonkanye, so nga baagala obukulembeze bubeere nga bukyuka. Naye era ssebo obusajja bwakimira bwagenda okumaliriza nga busseeko bwe batta okwekalakasa kukakkanye. Trump yali wakujja nno awagira abeekalakasi ng'alaba nti yayinza okuba enkola ennyangu ey'okukyusa obukulembeze ku sayidi eyo. Naye ndowooza ne wabawo amubbirako nti muganda wange waliwo eyamubagulizaako nti eyo gy'oyagala okuteeka olugalo, you are putting your finger in the anus of a leopard, ayinza okumaliriza nga terukomyewo. Kakati akaseera we katuuka, America n'eggwanga erya Israel ne balowooza nti obunafu obwo mu nsonga z'ebyenfuna, okudobonkana mu byenfuna wali mu ggwanga erya Iran, kiyinza okubanguyiriza singa baba bakasuseeyo ebikompola ne batta obukulembeze oboolyawo ne zi nuclear plants zonna ne bazissa ku ttaka. Ate kiringa ekyayongedde obwongezi obusajja amaanyi, kiringa ekyayongedde obwongezi obusajja amaanyi. Bukulaga nti sisitimu yaabwo temala gasesetuka, ebaddewo okuva mu 1979. Trump yabadde alowooza nti ajja kukozesa Venezuela scenario nga bwe yagenda n'ajjayo Nicolas Maduro n'amuteeka wali ku mabbali, n'akwata Duterte Rodriguez omukyalo oyo n'amugamba nti gwe abaafugamu muganda wange eno biralamu, terina kimu kizze kituukirira nga bwe yali akibazze. Azzaako ki? Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu, tosagasagana, bingi bye tukomawo nabyo. We tugendedde okumulamu nga nkyakunyumiza nti Donald Trump mu kusooka olutalo yali alubaze ng'agenda kulutambuza nga bwe yakikola wali mu ggwanga ery'abannaffe aba Venezuela, ng'akimanyi nti kakati kasse Khamenei kyagala okwenkanankanako n'ekyokukwata Nicolas Maduro, nti era abantu bagenda kutya nnyo nti ne bannansi ab'eggwanga erya Iran tebagenda kuddamu kubanga oboolyawo bazza muliro. Ate Iran etulaze nti ekyo si kyeriko, era mu kaseera kano okusinzira ku kiriwo balaga nti singa bakkiriza ne batuula bateese n'eggwanga erya America bajja kuba tebalina negotiating power.
bagamba nti singa batuula bakkirize Amerika byeyagala kitegeeza nti era mu maaso eyo bujja kukya Amerika ne Isirayiri baddemu balumbe. Omanyi entalo zino woziwa obulungi obudde bwoti n'ozeetegereza ezisinga tezaatandise jjo zibaddewo okumalya ddala ebyeya n'ebisiibo kati nga babeera bakulembeze mu biseera ebyo buli we batuula ne bateesa ne babaako ne kye batuukako ate entalo ne ziddamu kiraga nti oba oliawo bye baateesa byali tebiriimu makulu. Abakulembeze abaliko mu kaseera kano mu ggwanga erya Iran bakulaga nti bino byonna baabiyiga balabye ekibadde mu lwannanda lw'e Gaza. Isirayiri batuula bateesa n'aba Hamas ate Isirayiri eddamu erumbetta abantu kati bagamba nti bino tebasobola kubikkiriza kubanga bibeerawo. Yensonga lwaki olaba nti Donald Trump mu kaseera kano statement yazikyusa buli kaseera. Emabegaawo Trump yakozesako statement n'agamba nti I can go long and take over the whole thing or end it in 2 or 3 days and tell the Iranians see you again in a few years if you start rebuilding your nuclear and missile programs. Ngagamba nti nsobola okugenda yeeyo nemba kuba bonna nemba malawo mu nnaku 2 oba 3 nemaliriza ng'era mbagambye nti nja kudda singa munaaba muzzeemu okuweesa ebyokulwanyisa bya nuclear. Kati kino kireetedde bannansi ab'eggwanga erya Iran mu kaseera kano abaliwo abatambuza olutalo okugamba nti singa omuntu ono tukkiriza okuteesa naye mu kaseera kano era akaseera kajja kuyitawo akome wadde mwatukube kati katulwanagane tumulage nti tumusobola waba ayagala tuteese naye nga naffe alina okukkiriza ebyaffe bye twagala. Tulina okuteesa nga naye akkiriza ebyaffe bye twagala. Bw'aba tasobola kukkiriza byaffe tusigale nga tulwana. Tumanyi amapeesa ge tusobola okunyiga, tumanyi we tusobola okukuba. Tetujja kumala gatiisibwa ebyo bya bbira mpango. Nagambye nti wa message ojja kugisindika ku 0787 35 13 33 ejja kubanga ate muganda wange entuukako. Ganina mu kaseera kano galaga nti eggwanga erya Isirayiri bakubye woteeri eriraanye ekibuga Beirut. Abakafa ssaawa zino basusse mu 1800. Eggwanga erya Iran beeyongedde okuba nti bakuba amawanga, beeyongedde okubanga bakuba amawanga ag'Abuwarabu. Nakutegeezezzaako nga embassy eya Amerika wali e Dubai we yakubiddwa. Waliwo omwalo mu kibuga Fujairah mu United Arab Emirates. Mu Uganda wange Rush Calvin official gyali eyo mu United Arab Emirates. Abasajja aba Iran bakubye omwalo ogwe Fujairah okuguteeka ku ttaka. Bakizudde nti Amerika ekozesa nnyo omwalo guno. Nkugambye nti Strait of Hormuz mu kaseera kano nzigale. Donald Trump agamba agenda kusindikayo amagye g'oku mazzi. Donald Trump agamba nti asindikayo amagye g'oku mazzi. Kyokka abasajja aba Iran bagambye yenna ayitawo tugenda kuba mukube. Okusinziira ku na Democratic Party wali mu ggwanga erya Amerika bategezeza nti luno lutalo kateeka lugenda kudda ku ttaka, ground assault, era teeka tugenda mu open-ended engagement oba open-ended war. Lutalo lubeere nga luli mu bbanga ne ku ttaka kubanga Amerika tennaba kusindika magye ga ku ttaka. Olutalo sofa lwabikompola n'okusinziira ku kiriwo Amerika erabika egenda kusindika amagye g'oku ttaka awo naate zidde okunywa.
zigenda kudda okunywa. Wotunulira streets ez'enjawulo wali mu kibuga Tehran mu ggwanga erya Iran, zonna ziriko ebifaananyi bya Ali Khamenei Ayatollah eyattibwa ku lunaku olw'omukaaga. Abasajja aba Isirayiri mu pulaani yaabwe kati ekiriwo baagala kumanya ani agenda okudda mu bigere bya Khamenei era naye bamulumbirewo bamutte. Adda mu bigere bye baagala kumulumbirawo bamutte. Mu ggwanga ery'abanaffe aba Iraq waliwo bbomu ezaakabaluka mu kaseera kano okuliraana airport y'e Baghdad, ng'era na zino zigambibwa nti abasajja aba Iran bwe bazikasuse oluvannyuma lw'okufuna ku mawulire nti waliwo abakungu ab'eggwanga lya Amerika abadde baakatuuka e Baghdad. Islamic Revolutionary Guard Corps ge magye ag'eggwanga erya Iran gategeezezza nti eggwanga lya Amerika oba Isirayiri balina drone ze babadde basindise mu kitundu ekimanyiddwa nga Hamez mu kibuga eky'e Kaman. Bazikubye ne bazissa ku ttaka mu Kaman City, bazikubye bazitadde ku ttaka. Mu ggwanga ery'abanaffe aba Iraq mu bitundu by'e Kurdish, ekizimbe ekimu ku bibadde bisinga ddala okubeera eby'amaanyi mu kibuga ekimanyiddwa nga Sulaimaniya kikubiddwa. Jjukira nti ekizimbe kino kyalimuko offices eza United Nations, kyalimuko offices eza United Nations. Mbadde ndabako wano Israel Kaz onono yakolanga minisita ow'ebyokwerinda mu ggwanga erya Isirayiri, agambye nti any leader appointed by the Iranian terror regime to continue leading the plan to destroy Israel, threaten the US and the free world and the countries of the region and oppress the Iranian people will be an unequivocal target for elimination. It does not matter what his name is or where he hides. Ng'ategeeza nti oyo yenna agenda okudda mu bigere bya Ayatollah Khamenei bajja kumutta, nti yenna agenda okumuddira mu bigere bajja kumutta.